Wakati mu kwetegekera okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ku kisanja kye eky'omusanvu okw'okubaawo ssabbiiti ejja ku Lwokubiri, ssaabawandisi w'ekibiina ki NRM Richard Todwong asisinkanye abakulembeze b'ekibiina ku mutendera gwa zi disitulikiti ne munisipaali okubanjulira enteekateeka z'okulayira kwa Pulezidenti nga bwe kunaabeera. Government is going to swear in our President on the 12th of May, which is the next Tuesday. And as people who work so hard for this victory, we thought it is important that you come and witness this historical event. Kiragiddwa ng'omukolo gw'okulayira kwa Pulezidenti bwe gugenda okubeera awamu n'okujaguza kw'obuwanguzi, era Pulezidenti Museveni mu kiseera kye kimu nga ye ssentebe w'ekibiina ki NRM bwe yatuukako mu kalulu ka bonna akaakakubwa ku ntandikwa y'omwaka guno. The hallmark of this is a revolutionary party that has been in power for 40 years can still win election at 71.5%. It is worth studying. What miracle did you do to win election that day? Already been made from the airport to Munyonyo Commonwealth Resort, routing Kololo and all through the city with a show of mobilization, with a show of our mobilization journey to this victory. And congratulatory messages in digital and still billboards, banners, posters are also being placed up. Abagenyi bangi abaayitiddwa okubeerawo ku mukolo guno ng'era abakulembeze b'amawanga 35 be baaniriziddwa. We're already having about 35 heads of states who have confirmed coming. From within fraternal political parties around Africa and outside Africa, we're already having 19 parties that have confirmed. Among these, we have confirmation from the ANC of South Africa, ZANU-PF of Zimbabwe, FRELIMO of Mozambique, MPLA of Angola, Malawi. Todwong era asinzidde wano n'ategeeza nga mu kalulu akawedde bannakibiina abavaayo okuvuganya ku bifo ebyenjawulo baasasula ensimbi mu kibiina eziri eyo mu buwumbi 11 nga zino kitegeerekese nga ssentebe w'ekibiina yakkiriza zikozesebwe mu kuzimba yafeesi zaakyo mu disitulikiti z'eggwanga ez'enjawulo. But we shall make sure every region and every area where we have land, we shall start something to build an office. Part of the desire we have at the head office is to make sure we stop renting in the districts. We have already, within our limited means, constructed offices in other districts. Mu ngeri y'emu n'ekitebe kya NRM ekikulu ku luguudo kya Ddondo mu Kampala kiragiddwa nga bwe kigenda okutandika okuzimbibwa, ng'era ssentebe w'ekibiina kino era omukulembeze w'eggwanga nti yagenda okuvujjirira omulimu. The national chairman, in his usual generosity, has offered to construct a party head office at this place. We are getting towards the conclusion of signing the contracts and launching the construction of the party head office. Where we are is our property. We are no longer renting, and this is where we are going to build a party head office. Kabagahe Mary Rose ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.